Ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna aka 2026 ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo nabyo biri mu keetalo okusunsula abo abanaabikwatira bbendera. Wabula ekyenjawulo ku mulundi guno okwawukanako n'okuvuganya okuzze kubaawo abantu bangi bavuddeyo okwenyigira mu by'obukulembeze ekireeseewo ekibuuzo oba kati ebizibu by'eggwanga okuggwaawo buli omu alina kuba mukulembeze. Gye buvuddeko abatwala ebyokulonda mu kibiina ki National Unity Platform baakinoganya ng'omuwendo gw'abajja okuvuganya ku bifo eby'enjawulo bwe gwali gususse ogw'omulamuzi nga baali basuka emitwalo 5. Mu kibiina ki NRM nabo abavuganya bali kafukunya so nga ne mu PFF abaayo bagamba nti omuwendo gwe bawandiika muyitirivu ebitagambika. Wano nno we twagalidde okwebuuza ku bategeera ensonga z'ebyobufuzi oba nga ddala abeesoboddeyo okuvuganya mu bungi bazze kukolera abantu nga ssemateeka bw'alagira oba bazze kwenoonyeza byabwe. Okusinziira ku Job Kijja, ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka abaasoma kiwaliriza bangi okwesimbawo basobole okweyolera ku kasente. Tebasobola kufuna mirimu gavumenti kubanga tegiriiyo. Tebasobola kufuna mirimu mu bitongole ebyabannakyewa oba n'ebirala kubanga kati bw'otunula mu USAID egenze tekyawa grant, DGF baagigalawo, gavumenti yagiggalawo, yagireetera okuggalawo. Kati n'osanga nti ebitongole bingi biggaddewo ebyali biwa emirimu ku bavubuka. Kati ne beesanga nga kifo eki kimu kyokka kye kisigadde kye balaba nga kifuna byabufuzi. Kubanga balaba nti abantu abagenda mu byobufuzi ekisooka bafuna ssente nnyingi. Mbwengeri ssenkagale w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yeesoggamye ebyobufuzi kyawa abantu ssekinnoomu okwekkiririzaamu nti ebyali birabika ng'ebyabakungu nabo basobola okubikola. Kakati story tekyali nga luli nti abantu oluusi baabanga beetiiririra nti nze kale omusomesa obusomesa, nze kale omuyimbi obuyimbi. With the introduction of Bobby Wine ne tulaba ba Geoffrey Rutaya bayingidde Parliament, ba Hilderman, kati omuntu agamba nange nsobola. Abantu abasinga okumuwagira baali ba ghetto ate ba ghetto youth. Kati nabo agenze aba encouragement kubanga balaba ono omwana eyavene yalinga ffe naye afuuse member of parliament. Emirundi mingi abantu abatula mu office za government abeekozesa emirimu mu ngeri y'ekikungu bayite ba elite ebyobufuzi babadde babisenza luti. Wabula olwazudde nti ebizibu ebimu ebiri mu ggwanga bibanyigiriza kyenkanyi n'abalala kwe kusalawo olukungu okulussa ebbali bajje beerwaniko n'okulwanirira abateesobola. The biting consequences of the politics in the country zigenze zituuka ku buli muntu, buli omu n'alozaako. So kati buli omu buli alozezzaako buli gwe kimasuddeko kati atandise okugolokoka agambe nedda. Bwe weekenneenya embiranye eri wakati w'abantu abavuganya naddala ku kifo kyekimu kiyinza okuleetera okwebuuza oba nga ddala ekiruubirirwa kyabwe kyakutuusa buweereza eri abantu be baagala okukiikirira. Abasunsizi b'ensonga bagamba nti kati ebyobufuzi byava ku mulamwa nti kati ssente ze zitunuuliddwa. Salary frame gye bawa member of parliament giri emiliyoni 25. Ye salary take home salary tetunateekako zino ze baba wanti kati oli member parliament mupya tukuwadde ssente z'emmotoka. Tebannateekako, tonateekako bwa allowances, tonnayogera ku trip eze odrop biki odrop tetunjagala genda ku gino eziri strict ze tuwulira nti kati baba waddeyo miliyoni 10 kati baba waddeyo akasiimu. Kati gwe wobeera oli waka oyina degree wasoma osobola okwogera, oyina ne suuti zo nga 4-5, oyina ne constituency gy'olaba gy'oga nti wano bwe mbateekako amaanyi mpitaawo kikyobozzaako. Kumpi buli kwota ey'omwaka tuwulira nti president akutte miliyoni 10 aziwadde bannamateeka bayise etteeka ly'ayagala miliyoni 2, miliyoni 3. Kati abavubuka bagenda ne balaba nti mu byobufuzi yewali ssente ez'obwereere. Bannyonnyola nti n'abakulembeze abaludde mu buyinza nga tebaagala kuta ntebe kireese obusungu mu bantu abamu okusalawo okwesowolayo. Nti kaakati abamu baafuuka ba career politicians teyeraba ng'akola omulimu omulala gwonna kujjako ogwo. Ate bangi abo b'osinga okulaba nti bali mu byobufuzi kubanga ffe tubasuubira okubeera nga bali bulungi naye tebali bulungi kubanga bw'obeera mu byobufuzi ebya Uganda n'oba nga ggwe
omanyidde okubeera ng'okwata ssente ez'obwere kati nga zino Museveni z'aba mu Parliament tebaziplaningira bulungi, tebazikolamu bintu byandibadde bibawangaaza mu bukadde. Mbu wadde byonna biri bityo tetusaanye kunyuma maanyi g'emikutu gye mugatta abantu. Abavubuka abasinga bwe balabira ebigenda mu maaso naddala mu mawanga ag'ebweru ne bageraageranya n'ebyo ebiri mu ggwanga lyabwe. Inspiration empya eriwo omwami wa Ivory Coast nti alabika nti si musajja mukulu, muvubuka muto, naye akabanga General kakutte entebe, ebintu bikyuse bingi nnyo and in a positive way. Kati abavubuka batunuulira ebyo. Kyokka bba abantu abamu betwogeddeko nabo ensonga eno basinze kugiteeka ku bakulembeze be balonda abasalawo okukkusa embuto zaabwe. Ababaka be twateekayo banafu eddoboozi lya sirika teboogera n'omundi n'ogumu. Abaagenda tebadda. Bamaze okulaba nga ebintu bikomyewo bazze. Newankubadde okwenyigira mu byobufuzi ddembe erituweebwa ssemateeka, si buli muntu asobola okuba omukulembeze. Kino nno kidde eri abalonzi okwekenneenya oyo alimu ensa okusinziira ku bizibu ebiri mu ggwanga. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.